Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubali nga sizidano ku lusozi Kiwa Mirembe ebuga Basese. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga mukutu, mwebale gwekumirako, mwebale byonna contributions, data, comments, byonna bannange mbebaza kubeera abajjumbize. Mu session yaffe eno Mubiroto mwetusokera ono agamba Nalongo naloose nga Guno Saalongo muzze ewaka waffe gye tubeera bwe mwatuuse ne muvunnama. Nabadde njagala okuvunnama ne ndaba ab'oku kyalo nga bantunuulidde ne nswala. Awo taata n'ajja n'ampita musawo era bwe yampise musawo n'ayitawo n'agenda naye nga nayitabye. Kakati bw'amala okugenda ne njagala nvunname ate ngenda okugira nti nga ndaba ab'okukyala abalala bazze bangi kati nga sikyalina bwe nkola ki bwe nvunnama kubanga nswala. Mukwano obubaka buno butegeeza nti bajjajjaawo bagezaako okulaga nti newankubadde obakkiririzaamu naye ate okyekkiriranya, okyalinamu embeera ez'okwekkiriranya era obatiiririra. Kino eri empewo tekiba kirungi kubanga nazo ziba zijja kutandika okuteeka mu mbeera y'okuba nga zikutiiririra ng'olwo oba olina by'oyagala tezibituukiriza. Kale olina okwongera okukkiriza kwo era n'oba ng'onyweza tofaayo ku byabongezi mukwano, kijja kusubya by'olina okufuna ng'oli awo oli mu kutiitirira. Kale nze mbadde ngamba waali badde okola bulungi ky'oteekeddwa okkola n'okituukiriza. Weewaawo.